wano wabeerangawo road block nga bayaza buli kintu amaaso gwe gatuukirangako nga si ne bagamba wano tumwagala nga wano tobuukawo wano wekweta Mpigi district. Embeera gye mulimu temugiraba nga ya mirembe nnyo. Omulungi alaba KSTV aga leero ndowooza oyinza okwewuunya wano we tuli tusenvuddeko ku bigere naye era nga tukyagenda mu maaso n'akanyomero kaffe ak'ameenunula g'eggwanga lino Uganda. N'olunaku olwaleero tukyali ne Lieutenant oba munnamagye yaganyuka Lieutenant Frederick Ssennoga era nga tukyagenda mu maaso atubuulira emboozi ey'olutalo olwaleeta gavumenti eno eri mu buyinza. Amangu ddala sigenda kulisaayo ngenda kuba nga njogerako naye atubuulire wano wawe tuli n'ensonga lwaki tuzze wano. Lieutenant nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa kulaba. Nga bwe boogedde Ssennoga Frederick retired yaganyuka. Wano wendi tuyitawo Mpenja ku ggombolola y'Empenja Gomba mu district y'Egomba oba eno tugiyita Mpenja East oba Gomba East. Akafo kano ka byamagero nti Ssekabaka Muteesa bwe bamugoba mu Lubiri atoloka wano we yasookera okuva mu Lubiri yasibira wano we yasinziira okweyongerayo mu Masaka. N'ekyo ekiddako nti ku mulembe gw'Obote 1981 ngenda ogenda mu nsiko nga wano waliwo abasirikale abaatigomye ennyo ekitundu kino era batta abantu bangi nnyo mu kitundu kino nga bwe tunaagenda tweyongerayo. Wano we tuli we waali dipo ya oba detach ey'abasirikale aba Special Force ey'Obote. Wano we baasinziiranga okutigomya ebitundu bino byonna n'okugenda nga batta abantu. Ngenda okuva mu ssomero emmanga eri gye nasomera nga bo ku Mpenja Primary nga wano weebali. Wano waali tewayitika, twayinanga bbaasi ezaayitanga muno eza Buluno ne bbaasi endala mwami omugenzi Kiku naye yayina bbaasi nga yali mutuuze wa muno, naye bbaasi bwe zaatuukanga wano ku ggombolola bwe wabanga ova Kampala n'oyita Mpigi ku administration kubanga nawo waaliwo road block n'oyitawo nga weebaza Katonda. Bwe wavanga awo n'ojja e Lukalu nawo waalingawo road block, ekyo tuli kiri mu Butambala, n'oyitawo nga nawo weebaza Katonda. Bwe wajjanga n'otuuka Ekibibi ku poliisi nawo n'oyitawo awo ng'ogamba Mukama yeebale. Then n'olyoka osanga eno road block yali ya mutawaana nnyo era twayinanga omusirikale omwe yagikuliranga bamuyitanga 99 omulala bamuyitanga Butabika naye nga bonna banyanya be bajja mu kitundu kino. So bwe watunuuliranga obubi Butabika oba bwe watunuuliranga obubi 99 ebibyo byakomanga wano. Kati wano we walinga oba kyenaligambye wano we gye tuyitanga nedda wano baakuŋŋaanyizangawo ab'okutta naye nga ab'okutta bwe bamala obbakuŋŋaanya wano babajjawo ne babatwala emmanga eyo gye tugenda okulaba awali obuwanga abw'abantu be batta mu Gomba. So eno y'Empenja akafo ak'omutawaana ennyo nga bera bwe nkutegeezezza nti Ssekabaka bwe yali adduka wano we yasookera ng'avudde mu Lubiri ava wano ne yeeyongerayo. Ate bwe kikomawo era mu Obote wano we waali abajaasi abaasinga okutta ennyo abantu. Wow, omulabi waffe tugenda kuba tutambula mpola mpola tweyongereyo mu kifo kyatugambye awakuŋŋaanyizibwanga obuwanga obwabo abattibwanga nga babajje wano okubatwala emmanga gye tugenda. Tambula naffe tugenda kuba nayo tutuukayo ate Lieutenant Ssennoga abeeko ebirala byabanga atunnyonnyola oyongere nabyo ku biggwa ennyalo gwe munaffe yaliwo n'ataaliwo. Katweyongereyo. Kaakati wano eno y'Empenja awaalinga road block y'Abanyanya. Nga bbaasi bw'eba eva eno bweno yalinga eva Kanoni Maddu nga bajaaliza wano, naye bwe baakusanganga omutima ne gujja nga ne bakulaba ne bakwegomba oba ne batakwagala nga mu mmotoka bakujjamu, olwo gwe nga bakwambusa mu makomera agaali wano. Wano waaliwo omuyembe naye olw'okukola oluguudo luno omuyembe ogwo gwavaawo. Ennyumba ziri
ez'abasawo ezo emmanga ezo zaakozesebwanga abasirikale aba special force abaabeeranga wano nga we babeera mwe basula abamu balala nga basula sayidi eri. So wano bwe wabanga ova e Kampala n'otuuka wano bakugiramu wano, be bakutte eyo yonna yonna mu byalo wano nga babakuŋŋaanyiza wano ku mpenja ne bawatwala ne babateeka mu bukomero obuli eyo, then gye babajjanga okubatwala mu kasooli w'eggomba. Buno bwe buwanga. Wano we tuli we waateekebwa obuwangwa obw'abantu bwe batta mu ggomba ne busujju, abantu ne butambala, na buli eyalinga alina gy'alaga oba agenda eyo ne bamukwatira muno mu ggomba ku mpenja wano. Wano bwe buwanga bwe bwakuŋŋaanyizibwa olutalo nga luwedde bwateekebwa muno. Naye abantu abali wano basoba mu 500 oba mu 1,000 kubanga bangi baabasaliranga wansi eri mu kibira, then bwe olutalo bwe luggwa ne tubakuŋŋaanya. Era ekintu kino kyakolebwa omugenzi Paulo Kawanga Ssemwogerere mu kukuŋŋaanya n'ensi etawaanya ne Kayanja wano okukuŋŋaanya obuwanga buno, okubujja wansi eri mu kibira okubuleeta wano. Emyaka gino gyonna bye tumaze tugezaako okukuba enduulu okulaba nga obuwanga buno nabwo bufuna okubujjukiranga n'okubuzimbako ekintu eky'ekijjukizo. Nga muzeeyi bw'agenda e Luweero, bw'agenda waliyo obuwanga obwazimbibwa nga buli bulungi, yadde bannaffe baafa bano, naye gwe musaayi ogwaleeta gavumenti eno mu buyinza. Ffe twalwana naye ffe tukyali balamu, naye bano abaayiika omusaayi gwabwe ogwayiika, famire zaabwe eziri obubi ezitafiiriddwako, twandyagadde oba twandisabye na buno bujjukirwe ng'obuwanga obuli mu bitundu ebirala. Emboozi y'ameenunula teggwa malojja. Tuzze tutembeeta ensonga eno okuviira ddala we twatandikira mu kiseera kino tuli Gomba, era nga wano we tuli nga Lieutenant Frederick Ssennoga bw'akutegeezeza we wali obuwanga obusukka mu 500 nabo tebamanyi bulungi muwendo, naye ng'abantu bangi abaziikibwa wano. Ekyennaku ekiriwo abantu bano tebafiiriddwako ate nga baayiwa omusaayi ne tuba nga tuli mu ddembe lyo tulaba lye tulimu kati. N'olwekyo bw'oba ng'oli eyo okwatibwako mu bwombeefu obungi, tusaba ensonga eno naye ekwatibweko nga bwe wali ekijjukizo ky'obuwanga obwa Luweero n'ebitundu ebirala, era nga President Museveni tuzze tumulaba ng'atwala n'aganzigako ebimuli. Ne kino kikolebwe, abantu bano bajjukirwe, abantu baabwe nabo bafiibweko. Bw'etyo emboozi y'olwaleero bw'ebadde. Nze Annette Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.